إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. amatendo gonna malungi amajjuvu gawakitibwa Allahu azza wa jalla oyo gwe tutendereza ne tusuuta nga bwagwanidde era nga bwateekeddwa okubeera nga atenderezebwa. Tumutendereza nga tweyambisiza ddala amatendo ago amalungi era amajjuvu nga bwe gatusomesebwa owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Tumwanjagira atutaasa omubi sitaani aleme okuba nti atulabankanya okutujja ku mulamwa. Mulamwa ki? Mulamwa ogwo ogwatutondesa ogw'okwawula Allahu azza wa jalla mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna. Tumwanjagira atuwangalize ku mbeera eyo okutuusiza ddala olunaku lwe tuli musisinkana. Tumwebaza okutukuuma n'okutulabirira nga n'ekisinga obukulu mu byonna tumwebaza olw'okuba nti yatuluŋŋamya ku ddiini eno ey'Obuyisiraamu. Ekitangaala yenna yeekwata ku kitangaala ekyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kye yatulekako mazima ddala abeera awangudde era abeera yeesiimye. Tumwanjagira owekitiibwa Allahu azza wa jalla asa okusaasira n'emirembe ku mubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo gwe yatutumira nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Okusaasira okwo n'emirembe tumusaba bibeere nga bibunira ddala abantu b'ennyumba ye bonna okutwalira awamu ne basahaba be bonna n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Baddu ba Allah ab'ebitiibwa ne bannyinaffe ab'ebitiibwa tubalamusaako nate nga tweyambisiza ddala ekiramuso ekyo owekitiibwa Allahu azza wa jalla kye yatusiimira nga tugamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Yatuluŋŋamya, tetwali baakuluŋŋama wabula kwali kusalawo kwe. Okuluŋŋama kwaffe tegaali magezi gaffe wabula kwali kusiima kwe. N'asalawo ne tubanga tuli bakkiriza. N'olwekyo gwe wenna muganda wange ne mwannyinaze ampuliriza nkulaamira nga nange sejje mu abo abateekeddwa obuteekwa okuba nti beebaza ebyengero ebiyitirivu nga tusookera ku kyengero ekyo kyennyini eky'Obuyisiraamu. Tunaamwebaza tutya? Tulina kumwebaza nga tuyitiriza okulongoosa nga tukola emirimu emirungi
egyo egimusanyusa era nga tuleka ebyo byonna ebimunyiiza. Baganda bange abalungi ne bannyinaffe ab'ebitiibwa, olwaliro nga bulijjo tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe al-huquuq fil Islam, ebivunaanwa mu Buyisiraamu, nga mu kaseera kano tuli mu kutunuulira haqqu zawj ala zawjatihi, ebivunaanwa by'omwami eri mukyala we. Twakiraba mu ntandikwa nga Sheikh atulambikira embeera ebeerawo wakati w'omwami n'omukyala. Amakulu, omwami awasa omukyala litaskunu ilaiha, nga Allahu azza wa jalla bw'atugamba nti omusajja awasa omukyala litaskunu ilaiha, nga omukyala ono kiwummulo, yakayita kabonero. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, kabonero mu bubonero bwa Allahu azza wa jalla okuba nti yatonda omukyala ng'amujja mu lubiriizi, ng'amujja mummwe mwennyini. Lwaki? litaskunu ilaiha, musobole okuwummula nga mufuna ekiwummulo mu bakyala abo. Waja'ala bainakum mawadda wa rahma, wakati wammwe n'ateekawo okwagalana n'okusaasigana. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, mazima ddala mu ekyo ekyokuyiga ekiri mu aya eyo, ekyokuyiga ekiri mu ebyo byonna Allahu azza wa jalla mu bubonero bwe, mu ebyo byonna bye yatonda, mulimu okufumiitiriza, mulimu ekyokuyiga, mulimu obubonero eri abo abafumiitiriza. Tuwanjagira Allahu azza wa jalla atuteeke mu abo. Biidhinillah, twalaba ebintu ebiwerako Sheikh bye yatandika nabyo nga tannaba kuyingira mu bivunaanwa ebyo ebikwatagana wakati w'omwami ne mukyala we. Agamba nti ibadallah, abaali abaddu ba Allah, lizawji ala zawjatihi huququn kathiratun jiddan, huququn kathiratun jiddan. Omwami ono ayina ebivunaanwa bingi eri mukyala we, bingi. Omwami ono byabanja omukyala ono gwawasizza. Agamba nti nno minha, mu byo bye bino wammanga. Obviously abawandiisi b'ebitabo, bakadde baffe bano ab'ebitiibwa, Allahu azza wa jalla be yasitula amadaala akunojjolerako bunojjolezi. Erimu ya Allahu azza wa jalla bahar, nyanja, owugako buwuzi n'ogenda, owugako buwuzi n'ogenda. Sheikh agamba nti awalan, ekisookera ddala, baddu ba Allah, tuyingira mu bivunaanwa kati, tuyingira mu bivunaanwa byennyini. Agamba nti ekisookera ddala an tuti'ahu fi kulli ma amara illa an ya'muraha bima'asiyatillah. Ekisookera ddala omukyala kyateekwa okutuukiririza ddala, kyasookerako an tuti'ahu, kwe kuba nti agondera omwami ono eyamuwasa, fi kulli ma amara, mu ebyo byonna by'aba amulagidde, illa an ya'muraha bima'asiyatillah, okuggyako ng'omwami ono
amulagidde kujeemera Allahu azza wa jalla. Bwekituuka naawe ku kujeemera Allahu azza wa jalla, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, tekikkirizibwa kugondera kitonde fi ma'siyati al-khaliq, mu kujeemera omutonzi eyatonda ebitonde bino. Ebyo bigambo Sheikh abijja mu hadisi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama gye tumanyi obulungi, gamba nti la ta'ata al-makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba mu hadisi gye tumanyi obulungi nti tewaliiwo kugondera kitonde mu kujeemera omutonzi. Nolwekyo eyo ensonga esookera ddala, kyekivunaanwa ekisookera ddala. Omukyalo ono alina okugondera omwami we mu ebyo byonna by'aba amulagidde mu bulungi, mu ebyo byonna by'aba amulagidde mu bulungi amakulu ebirimu okugondera Allahu azza wa jalla omulezi waffe. Kaageza n'amulagira ekintu kyonna nga kirimu okujeemera Katonda, omukyalo ono takkirizibwa kubeera ng'agondera omwami ono. Lwaki? Ono omulezi waffe Allahu azza wa jalla ye yalagira omukyalo ono abeere ng'agondera omwami. N'olwekyo okugonda kuno kuteekwa buteekwa okubanga kulimu ebyo byokka ebikkirizibwa era ebisanyusa omulezi waffe. Bwe wajjawo ekintu kyonna nga kyakujeema, kujeemera omulezi waffe eyatonda ebitonde byonna, then omukyalo ono abeera takkirizibwa kugondera mwami we. Sheikh agamba nti mu kivunaanwa kino yagenda akitemaatemamu. Ekivunaanwa kino yakitemaatemamu nga ensonga esooka mu kivunaanwa kino ekisooka yagamba nti li anna ta'atahu sababun lidukhuli aljanna. Atandika okuwa ensonga oba okuyira obujulizi obuyimirizaawo ekivunaanwa kino ekisooka, nga bw'atugambye nti ekisookera ddala kugondera musajja ono mu ekyo kyonna ky'aba amulagidde kasita kibeera kya mu bulungi. Agamba nti li anna ta'atahu sababun lidukhuli aljanna, lwa nsonga nti okugondera omwami ono nsonga eviirako omukyalo ono okuyingira ejjana. Aleeta obujulizi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba, idha sallatil mar'atu khamsaha, omukyalo ono bw'asaala esswala ze 5, wa swamati shahraha, n'asiiba omwezi gwe amakulu, n'asiiba omwezi gwa Ramadhaani, wa hafidhat farjaha, ekyokusatu n'akuuma obwereere bwe, wa ata'at zawjaha, n'agondera omwami we. Qila laha, omukyalo ono agenda kugambibwa, idkhuli aljannata min ayyi abwaabil jannati shi'ti. Omukyalo ono agenda kugambibwa nti yingira mu jjana ya Allahu azza wa jalla ng'oyitira mu mulyango gwonna gw'oyagadde okuyingiramu ejjana eno. Ebintu bina Nabbi sallallahu alaihi wasallama byasengese wano, nga ebintu bino bina omukyala bw'abyekwatako n'obwegendereza, omukyalo ono agenda kuyingira ejjana ng'ayitira mu mulyango gwonna gw'ayagadde. Sheikh agambye nti okugondera omwami ono nsonga sababun, nsonga
lidukhulil janna eyingiza omukyalo ono ejjana. Kwe kutuleetera obujulizi buno okuva mu hadisi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi eno twagikoonako mu musomo gwaffe ogwakulembera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba ekisookera ddala mu bintu bino ebina, idha sallatil mar'atu khamsaha, omukyalo ono bw'asaala esswala ze 5. Obviously bino byonna bigoberera ki? Bigoberera shahada la ilaha illa Allah ng'eri mu kifuba enywedde, ng'eyitira ku lulimi. Omuddu ono, omukyalo ono, omuzaana wa Allah azza wa jalla, nga akakasiza ddala nti teriyo kiteekwa kusinzibwa mu ebyo byonna abaddu bye basinza illa Allah. Tewaliwo n'ekimu kiteekwa kusinzibwa mu butuufu, la ma'buda bihaqqin illa Allah. Tewaliwo kiteekwa kusinzibwa mu butuufu okujjako Allahu azza wa jalla. Ekyo bw'amala okukitebenkeza mu kifuba kye n'akiyisa ne ku lulimi lwe, olwo omulyango aba agugguddewo ogw'entandikwa y'okuyingira ejjana. Nabbi sasama kyagamba nti bw'amala okutereeza ebyo n'alyoka atandika okugoberezaako bino, idha sallatil mar'atu khamsaha. Tukimanyi bulungi nti okusaala y'empagi ey'okubiri oluvannyuma lwa shahada. N'olwekyo omukyalo ono bw'asaala esswala ze 5, wasaamat shahraha, nazzaako okusiiba omwezi gwa Ramadhaani, nazzaako okusiiba omwezi gwa Ramadhaani, wa hafidhat farjaha, n'akuuma obwereere bwe, kuba obwereere buno kya bugagga Allahu azza wa jalla kye yamuwa, kyayitiramu okusanyusa n'okutebenkeza omwami ono gwe yafumbirwa. N'olwekyo obwereere buno alina kubukuuma ng'abukuumira mwami ono. Omwami ono yamuwa amahare mu kiseera we yamuwasiza, ng'amahare gano ge gatukuza omusajja ono okuba nti akkirizibwa okweyambisa obwereere bw'omukyalo ono. N'olwekyo omukyalo ono obwereere buno alina kubukuuma ng'abukuumira omusajja ono olw'amahare gano ge yamuwa. Ekyokuna, wa ata'ati zawjaha, kino kyekinyusi mu hadisi eno kye tusinga okwetaagamu ekikwatagana n'ekivunaanwa kino ekisooka. Wa ata'ati zawjaha, n'agondera n'omwami we. Jjukira Sheikh yagambye nti an tuti'ahu fi kulli ma amara illa an ya'muraha bima'siyatillah. Omukyalo ono kisookera ddala kwe kugondera omwami ono mu ebyo byonna byamulagidde. Ebbanga lyamala nga bino byamulagira bya bulungi, si byakujeemera Allahu azza wa jalla. Omukyalo ono agenda kugambibwa idkhulil jannata min ayyi abwaabil janna shi'ti, yingira mwana wattu ggwe omumbejja, yingira ejjana ng'oyitira mu mulyango gwonna gw'oyagadde. Hadisi eno eri mu kitabu kya Imamu Ahmada, ojja gisanga ne mu Sahih Targhib ya Sheikh Albani ku namba 1932. Eye part A mu kivunaanwa kino ekisooka. Part B, wali anna ma'asiyati zawji sababun li sakhati rabbi wa sababun li dukhuli nnaari. Lwaki omukyalo ono alina okugondera omwami ono? Lwa nsonga nti okujeemera omwami ono
omwami ono yakeera enkya n'amuwasa, kitaawe gwamuwadde nti mwana wange nkufumbizza fulaani olw'amahale gano gaakuwadde. Omwami ono awasizza omukyala aba yeeyambisa omugwa mu bulago. Taata ono omugwa guno agweyambudde, omugwa gw'okulabirira omukyala ono agweyambudde n'aguteeka mu nsingo y'omusajja ono gwamufumbizza. N'olwekyo tulabye mu paati nti okugondera omwami ono gwaba afumbiddwa nsonga eyingiza omukyala ono ejjanna. Kati mweno paati B Sheikh atulaga nti omukyala ono okukola ekyennyume kyakiri amakulu n'ajeemera omwami ono sababun lisakhati rabbi, nsonga eviirako Allahu azza wa jalla omulezi waffe okunyiigira omukyala ono. Wa sababun lidukhuli nnaari, era nsonga eviirako omukyala ono okuyingira omuliro. Subhanallah, nsonga eviirako omukyala ono okuyingira omuliro. Mweno paati B mulimu ebintu bibiri ebikulu ennyo byolina okuteekako ennyo ebirowoozo. Ekisooka bwe busungu bwa Allahu azza wa jalla omulezi waffe. Qala sallallahu alayhi wa sallam, nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba, eno hadisi eri mu kitabo kya Imam Muslim, nti walladhi nafsi biyadihi, ndayira oyo awaniridde entunnunsi za Muhammadi, ndayira oyo awaniridde entunnunsi zange mu mukono gwe, amakulu awaniridde obulamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallama, era yoyo awaniridde obulamu bwange n'obubwo. Asoose kulayira olw'obukulu bw'ensonga eno, alayiraani, alayira Allahu azza wa jalla, n'agamba min rajulin, agamba nti ma min rajulin, teriyo musajja n'omu, yad'u imra'atahu, teriyo musajja n'omu ayita mukyala we, akoowoola mukyala we, ila firashihi, n'ayita omukyala ono mu kisenge ng'alina kyamwetaagako. Kyetwogeddeko mu nsonga eri, obwereere buno bw'alina okukuuma obutiribiri abukuumira omusajja ono. Kati omusajja ono yeetaaga okubaako kye yeesanyusa ne mukyala we mu kaseera ako w'abeera amuyitidde. Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'aba alayhi, omukyala ono n'ajeema n'agaana okutuukiriza omwami ono kyamukowoolera. Illa kaana alladhi fi ssamaa'i saakhitan alayha, omukyala ono akaseera kano kaagaana okwanukula omulanga gwa bbaawe, oyo ali mu ggulu, oyo omulezi waffe ali waggulu w'amagulu omusanvu, saakhitan alayha, Allahu azza wa jalla anyiigira omukyala ono hatta yarda anha. Subhanallah, omukyala ono abeera mu busungu bwa Allah okuva akaseera awo waajeemedde okutuusa lw'anaasanyusa omusajja ono. Bw'akukoowoola kawungeezi, omukyala ono n'agaana, nga Allahu azza wa jalla amunyiigira mu kaseera ako, okutuusiza ddala omukyala ono lw'anaamalawo embeera eno. Hatta yarda anha ayi zawjuha, okutuusa lw'anaasanyusa omusajja ono n'asiima. Jjukira nti omusajja ono waayitidde omukyala ono abeera mu bwetaavu. Kati omukyala ono bw'ajeema, omukyala ono afuna okunyiigirwa okuva eri omwami ono.
kati olw'okuba nti omwami ono anyiize ne Allahu azza wa jalla amunyiigira lwaki anti yamulagira abeere mugonvu eri omwami ono amugondere mu buli kimu kyamulagidde ebbanga lyekimala nga tekirimu kujeemera Allahu azza wa jalla. N'olwekyo Allahu azza wa jalla anyiigira omukyalo ono olw'okuba omukyalo ono ajeemedde ekiragiro ky'omwami ono ng'ate Allahu azza wa jalla yamulagira abeere ng'agondera omwami ono. Ensonga eno Sheekh yayongera n'agirambulula bwe yali ayogera ku kivunaanwa eky'omukaaga kye tujja okusanga mu maaso eyo. Yayongera n'agigaziya okusingako wano. Lwaki? Nti wano yagasse ensonga bbiri, agasse ebintu bibiri. Nti omukyala bw'ajeemera bbaawe wano ali kukujeema okuli jeno, kyavuta akuleeta obujulizi buno. Okujeema okuli jeno. N'agamba nti mu kujeemera omwami ono okuli jeno kuleeta obusungu bwa Allahu azza wa jalla, kwe kuleeta ekyokulabirako kino ekiva mu hadisi eno nti omukyalo ono baawe bw'amukoowoola okugenda eri obuliri, omukyalo ono n'agaana, Allahu azza wa jalla amunyiigira okutuusa lw'anaasanyusa omwami we ono. Ensonga eno nga bwe ŋŋambye nti yayongera n'agirambulula n'aleeta n'obujulizi obulala nga bwe tujja okulaba nga tuli ku kivunaanwa eky'omukaaga biizinillah. Hadisi eno eri mu kitabo kya Imam Muslim nga bwe nabagambye ku namba 1436. Obujulizi obulala ku nsonga eno, waqala sallallahu alayhi wa sallama, nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti ittala'atu fil janna fara'aytu akthara ahliha alfuqaraa. Nalagibwa ejjana, naye bwe nalagibwa ejjana natunulayo ne ndaba ng'abantu abasinga obungi mu jjanna eno be banaku, the inhabitants of this paradise. Ejjanna eno bannannyini kugibeeramu be yalaba abaali basingamu obungi be banaku abaavu. Agambye nti akthara ahliha, abasingayo obungi. Tugamba nti awo omwavu ye yekka okuyingira ejjana, n'olwekyo omugagga tagenda kuyingira jjana. Nedda, wabula abaavu be bagenda okusinga okubeera mu jjana. Tusaba Allahu azza wa jalla atuteeke mu abo ab'okubeera mu jjana eno. Allahumma amin. Agamba nti wattala'atu fi nnaari, ate era natunulako mu muliro, fara'aytu akthara ahliha annisaa, naye nagenda okwetegereza ng'abasinga obungi mu muliro guno, the inhabitants of this hellfire, annisaa, they were women, baali bakyala. Subhanallah. Sheikh agamba nti wasababu, ensonga nno lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba bw'ati, lwa nsonga nti anna nisaa yakfuruna al-ashira, abakyala bakaafuwalira nnyo ebyengera. Kuba yagamba mu hadisi endala nti ya ma'shara an-nisaa, abayemu ekibinja ky'abakyala, tasaddaqna, mubeere nga muyitiriza okusaddaaka. Nabbi sallallahu alaihi wasallama abakyala bano yabakoowoola, ya ma'shara an-nisaa, abayemu ekibinja ky'abakyala, tasaddaqna, muyitirize okusaddaaka, wa akthirna al-istighfara, ate era muyitirize okuleeta istighfar, okulajanira Allahu azza wa jalla abeere nga abasonyiwa ebibasobako. Fa inni ra'aytukunna akthara ahli nnaari,
nabalabye nga mmwe musinga obungi mu muliro. Faqalat imra'atun minhunna, omu ku bakyala n'asitukiramu n'agamba nti wama lana ya Rasulallah akthara ahli nnaari, lwaki ffe tusinga obungi mu muliro? Qaala tukthiruna la'na, muyitiriza nnyo okukolimakolima, wa takfuruna al-ashira, ate mukaafuwalira nnyo ebyengera. Sheekh kyagambye wano, mukaafuwalira nnyo ebyengera. Eyo hadisi eri mu kitabo kya Imam Muslim. Eyo hadisi eri mu kitabo kya Imam Muslim ng'akowoola abakyala. N'olwekyo Sheekh kyagambye nti wasababu, ensonga lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye nti fara'aytu akthara ahliha an-nisaa. Tuzeeko ku hadisi yaffe. Eno hadisi gye tutunuulira eri muttafaqun alayhi, eri mu Bukhari, eri ne Muslim. N'olwekyo lwaki abakyala bano Nabbi sasama abalaba nga basinga obungi mu muliro? Anna an-nisaa yakfuruna al-ashira, bakaafuwalira ebyengera, ayi azawuji, bakaafuwalira abaami baabwe ebyengera bye babatuusaako. Ntera nnyo okuba ekyokulabirako nti omusajja akeera enkya n'awasa omukyala n'amulabira okumala emyaka 5, 7, 9, 10, naye bye bafunamu obutategeeragana ne bayomba, omukyala kyasooka omulangira nti wano wali ompadde kaki? Subhanallah, emyaka egyo gyonna talina kye yali akuwadde ng'akugulira emmere akwambaza. Kabe ng'olugoye lwakugulira luli lumu mu mwaka, naye ng'alukugulidde n'alukwambaza, n'ogamba nti talina ke yali akuwadde. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. N'olwekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti abakyala bano bakaafuwalira ebyengera by'ababbaabwe ne babajeemera. Allahu azza wa jalla n'abasonseka mu kyoto. Hadisi eno eri muttafaqun alayhi, eri mu Bukhari 3241, eri ne Muslimu 2737, riwaya y'omu Bukhari eva ku Umran ibn Husayn, ate eya Muslimu eva ku Ibn Abbas radiyallahu anhuma. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, obwo bujulizi obw'enkukunala obutulaga nti obujeemu bw'omukyalo ono nsonga eviirako Allahu azza wa jalla okumunyiigira, era nsonga eviirako omukyalo ono okuba nti agenda kuyingira mu muliro. Sheikh agamba nti fayajibu ala zawjati al-muslima an tuti'a zawjaha fi kulli ma ya'muru bihi mimma la yukhalifu shar'a Allah. Kikakata ku mukyalo ono, omukyalo omusiraamu omulungi, okuba nti agondera omwami we fi kulli ma ya'muru bihi, mu ebyo byonna omwami we byamulagira, mimma la yukhalifu shar'a Allah, mu ebyo byonna ebitaawukana n'amateeka ga Allahu azza wa jalla. Fa in amaraha bima'siyati llah fala tuti'uhu, bwageza n'amulagira ekyo kyonna ekirimu okujeemera Allahu azza wa jalla, takkiriza okumugondera. Li'annahu la ta'ata al-makhluqi fi ma'siyatin, lwaki anti tekikkirizibwa kugondera kitonde mu kujeema nga ojeemera omulezi wo. Wa in ata'atuhu fahiya asiyatun lillahi wa lirasulihi sallallahu alaihi wasallam. Omukyalo ono kaageza n'agondera omwami we ng'amugondera mu ebyo eby'okujeemera omulezi we, mwana wattu omukyalo ono abeera ajeemedde Allahu azza wa jalla n'omubaka we, abeera ajeemedde Allahu azza wa jalla n'omubaka we. Sheikh yatandika okutuwa ebyokulabirako wano, naye olw'obufunda olw'obutawanvuya nnyo odiyo eno, ebyokulabirako bino Sheikh bye yatulaga, bye yatukubira wano we tujja okutandikira.
bye tujja okutandikirako. Tugenda kukoma wano, tujja kutandikira ku byokulabirako bino Sheikh bye yatuwa, then tugende maaso n'okumalayo ekivunaanwa kino ekisooka. Olw'obugazi bwakyo tetusobola kukimalayo mu musomo gumu. N'olwekyo tugenda kukomaawo nga tulabye ensonga bbiri. Paati A ey'ekivunaanwa kino ekisooka kwe kuba nti nno omukyalo ono ateekwa buteekwa okugondera omwami we mu ebyo byonna byamulagidde, ebbanga lye bimala nga bino byamulagidde tebirimu kujeemera Allahu azza wa jalla. Sheikh n'atulaga nti okugonda kw'omukyalo ono kubo mwayitira okuyingira ejjana, n'atulaga obujulizi. Ekitundu ekyokubiri, paati B ku kivunaanwa kino ekisooka kwe kuba nti omukyalo ono bw'ageza n'ajeemera bbaawe mu ebyo byonna ebirungi ebitalimu kujeemera Allahu azza wa jalla, omukyalo ono n'ageza n'ajeema, afuna obusungu bwa Allahu azza wa jalla. Si ekyo kyokka, ate era nsonga emuyingiza omuliro. N'atuwa obujulizi mu hadisi ezo zetulabye ebbiri. Hadisi emu eri mu kitabo kya Imam Muslimu, hadisi endala eri mu kitabo kya Bukhari ne Muslimu ngeri muttafaqun alayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tujja kutandikira awo Sheikh wagambira nti wa minal amthalati ala dhalika, atandika okuwa ebyokulabirako ebyo omukyala byatakkirizibwa kubeera nga agonderamu bbaawe. Kuba akugambye nti wa in ata'atuhu fa iya asiyatun lillahi wa lirasulihi sallallahu alaihi wasallam, nti omukyalo ono bw'ageza n'agondera bbaawe mu ebyo ebirimu okujeemera omutonzi, omukyalo ono awandiikibwako nti ajeemedde omulezi we, era awandiikibwako nti ajeemedde omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Malizanga mpanjagira Allahu azza wa jalla atuwe abakyala abalongoofu. Panjagira Allahu azza wa jalla abakyala betuyina abatufuulira abakyala abalongoofu, abakyala abagonvu, abakyala betunayingira nabo ejjana. Abo abatalina bakyala muwanjagira abeere nga abagabirira abakyala abalongoofu, abakyala bannaddiini, abakyala abanaabeera abagonvu eri abaami baabwe. Betuba nga tulina abakyala nga balimu embeera y'obujeemu, tumuwanjagira Allahu azza wa jalla abeere nga abo bajjamu, abafuule abakyala abalongoofu ab'okugondera omulezi waabwe nga bayitira mu kugondera omwami ono gwe yabawa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله يا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.